Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyuse nnyo okubalaba mwenna. I want first of all to convey to you salams and greetings from His Eminence the Mufti of Uganda, Dr. Sheikh Shaban Ramadan Mubaje. I spoke with him earlier on and told him that you were here, and he's very happy to receive you. He's just not here because he's on leave. So, being on leave, we can only talk to him when he's available. But he knows you are here, and he's very happy that this workshop is happening. Abatumidde nnyo Mufti, era musanyufu nnyo nti muli wano. The Deputy Mufti of Uganda was ready to be here with you, but being that he's in office holding his position and that of the Mufti, he has been summoned this morning. He's right now attending a meeting at the Ministry of Foreign Affairs. Not summoned, he has been requested, I'm sorry, I apologize. Ayitiddwa mu lukiiko lw'amangu ku Ministry of Foreign Affairs. Sheikh Muhammad Ali Waiswa abatumidde nnyo naye era nansaba mbawe salaamu ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kujja. Thank you for coming to this capacity building workshop, and I'm greatly honored to stand before you to explain a few things about Uganda Muslim Supreme Council, strategic plan and constitutionalism. Mbadde mbuuza Dr. Mulumba Muganda Mboyo wa Insan International University nti strategic plan mukivunula mutya. Manyi but doctor, they have a way of doing things. He gave me an interpretation. Strategic plan kitegeeza enteekateeka namutaayika, but Mr. Google says enteekateeka ey'obukodyo. So Uganda Muslim Supreme Council, eina enteekateeka. We have a strategic plan for the next 10 years. And we believe that this plan will help us to move forward in these 10 years. We invite our sisters, our mothers, our daughters to join this effort. Tewali nteekateeka namutaayika esobola genda mu maaso ng'abakyala temwenyigiddeemu olw'ensonga nnyingi ze mumanyi obulungi ne ze mugenda okumanya olunaku luno gye lweyongera ne mu nnaku endala zonna. So we invite you to take heed and play a role in actualizing this strategic plan. I won't go in details, but I'll give you the 7 pillars of this plan. Number 1 is socio-economic well-being of the Muslims. Okufaayo okulaba ng'embeera z'abasiraamu mu byenfuna ne mu byembeera eza bulijjo bitunulwamu. Number 2 is financial health of the Uganda Muslim Supreme Council. The council eberenga eyina omusaayi, eyina essente okugeza. We are trying to revive contributions to the council by every Muslim in the country. Who else can we bank on than our sisters and mothers and daughters? Okubiriza abantu okufaayo nti bawa omusolo gw'obusiraamu. And this is really not a lot of money. We are saying singa buli musiraamu ayeesobola aweereza 2,000 omwaka, omwami omukyala 1,000, omwana siringi 5. Abasiraamu obukadde 14 katugambe nti nno kitundu ku bo be basobodde okwewaayo ne bawa omutemu ogwo. Supreme
Council eba esobola okuyimirirawo n'emisomo nga gino giba gisobola okweyongera. So when we talk about financial health of the Uganda Muslim Supreme Council, we are asking you to join this effort. The contributions sound minimal. We think they are affordable. It is 2,000 shillings per head for a man, 1,000 for a lady, and 500 for a child. Haji Mujukizi. We are going to put in place the structures to collect this money. We are going to have mobile money platforms, Airtel money, bank accounts, and of course, through our imams at the mosque. Sente zino zonna tezijja ku kitebe. Waliwo ekitundu ekisigala ku muzikiti, waliwo ekisigala ku district, waliwo ekisigala ku region, n'ezituukako wano. So it is going to be well distributed as outlined in our guidelines. But that is the second pillar. And that is one of the areas through which we hope to enhance the financial health of the Uganda Muslim Supreme Council. There are many others. Pillar eyokusatu oba ennyingo eyokusatu yabyanjigiriza, education services. Sheikh Chuchu has just come back from a national tour. I know given a chance he will give you some very interesting statistics on the status of Muslim education in the country. We are somewhere, but we are not there yet. Bakyala, bamaama, bannyinaze, mwenyigire mu nsonga eno okulaba nga ebyenjigiriza bikulaakulana. Tukula ffenna tukimanyi nti omusomesa asooka ye maama awaka. Everyone's first teacher is the mother. So when we talk about education services, we are actually talking about you, because you are the pillars of learning. The fourth pillar is health, sanitation and water services. Ebyobulamu n'amazzi. Omuntu yenna ayogera ku busiraamu kizibu nnyo okubwawula n'amazzi, kubanga ffe obusiraamu obwaffe tubukola nga twelinaanyizza amazzi mu buli nsonga. Then n'obulamu, ebyobulamu, health, nabyo bikulu eri buli muntu. So that's also a pillar that we are looking at. Uganda Muslim Supreme Council, through the Uganda Muslim Medical Bureau, is looking after a number of health facilities in the country. But we're also looking at many other things of developing health in the country. Through Old Kampala Hospital and other hospitals, in partnership with Insan International University, we are looking towards enhancing the growth of medical personnel in the country. Abakyala oba bamaama baffe tubasaba ensonga eyo mugyenyigiremu nga mukubiriza abaana okusoma science. Baali batunnyonnyola ne batugamba nti yunivasite y'obusiraamu emu eri mu ggwanga erina ebifo 100 eby'abaana abayiga mu medical school. Etteeka libalagira okuba nti ekitundu ku bo balina kubanga bava bweru. Abaliyo nga bannayuganda 50, 35 ku bo tebamalaako olw'ensonga ennyingi ezibaleetera obutamalaako. Naye kye tuyigamu ki nti abaana abato naddala abasiraamu tulina okubakubiriza okwenyigira ennyo mu kusoma science. We need to pull up our socks in studying science so that we can be able to produce our own engineers, our own doctors, our own researchers. Awo tujja kuba nga twogeza maanyi. Naye amalwaliro ne bwe tunaagazimba nga abagakolamu batono kiyinza okututwala empola. Ani omulala asobola okukubiriza abaana okusoma naddala okusoma science okuggyako omukyala awaka maama we? Ennyinga ey'okutaano is capacity development of Muslim clerics. Uganda Muslim Supreme Council
ekitutte nga nsonga ya mulamwa okulaba nga abawalimu baffe okwongerwamu amaanyi. Development of the capacities of our Muslim clerics, right from the mosque through our structures of the Tuareg district, region and headquarters. Before I came here, I had a letter on my desk from an organization that is going to help on training of Muslim clerics in some districts of the country. Insan International University is also organizing a program along those lines. Uganda Muslim Supreme Council is also developing programs along those lines. We are speaking to the strategic plan. We ask the Muslim women of Uganda to help us actualize this effort. Find a way of participating, even if it involves encouraging clerics close to you to partake in these kind of programs. Enyinga y'omukaaga ekwata ku daawa and religious services. Obusiraamu okukula okubeerawo buyimiridde ku daawa. Baamirati weebali naffe ffennyini okusomesa eddiini. Eyo ennyinga eyokusatu mu strategic plan yaffe. Ennyinga y'omusanvu ate nga yesembayo ekwata ku institutional development and strengthening. Ekyo kitegeeza nti ebitongole byaffe eby'obusiraamu nga tutandikira ku Uganda Muslim Supreme Council yennyini ogenda ku bitongole ebirala byonna byetaaga okuzimbibwa nga bikolera ku musingi ogugoberera enteekateeka ennambulukufu. So this institutional development is starting here. We are developing policies. We are enhancing our own skills and capacities through training. We are getting exposed, and we hope to take it down through all the different institutions. Banyabo, Basebo, ladies and gentlemen, in brief, those are the 7 pillars of the 10-year strategic plan of the Uganda Muslim Supreme Council. And like I said before, we ask everyone to find a way of fitting in. Enteekateeka namutayiika ebiseera ebisinga etuwa enkola ey'awaggulu, naye buli omu n'onyoonya w'ojja n'obaako ettafaali eriryo ly'oteekako. Insha Allah tujja kutuuka gye tulaga. Omusomo guno ogwaleero, today's training, you're going to focus on topics that are geared towards actualizing these plans. Tugenda kusoma ku ngeri gye tusobola okuba ne financial literacy. Esente zaffe tuzikuumye tutya, tuzibaze tutya, tuzisipendinze tutya. Ebyo tugenda kubiyitamu. Tugenda kwogera ku ngeri gye tusobola okutandikawo n'okuzuula projects ezitwala mu maaso. That is socio-economic enhancement of Muslims. Pillar number 1 mu strategic plan. Tugenda kubyogerako. Tugenda kwogera ku engeri gye tusobola okwenyigira mu government programs. Oftentimes we claim to be left behind. But similarly, many times we fail to join government programs. I'm asking you, as you sit here, think about how best we can partake in government programs, regardless of the challenges. Okujjako ng'ekintu kya busiraamu nga bwe waliwo obuzibu ku nsonga ya riba, His Eminence Mufti n'atuwa fatwa, naye ng'ensonga si ya busiraamu, ze ndowooza tutunuulire ekinene ekyokukulaakulana kwaffe. Tugenda kwogera ku byobulamu, women health. Oba waliyo omuntu atakkiriziganya nange nti bitwaka ku byobulamu, bannakazadde b'eggwanga be bamu ku bantu ab'enkizo ennyo on issues concerning women health. It is most probably about everyone, but
more importantly, the women of the country. Bama, edini mu maka, religion in our homes. You are all seeing what is happening when it comes to children growing up the way we are growing up now. I think if it were possible, Madam Chairperson, you would have just a special day to talk about that. Because as we go ahead, the generations going ahead, children that are coming out, children that are growing, things that are happening, people always wonder, bana bakulira wa siganye obuvunaanyizibwa wataata babulina naye ebiseera ebisinga bamaama be basinga okuba n'obudde bwekisuubirwa lwakuba ennaku zino ffenna tukola naye mubirowoozeeko mu lukuŋŋaana luno eddiini mu maka tuzzeeyo tutya okubanga abantu bakola nga balina eddiini omuntu n'aba nga atya okukola ekintu olwokuba nga atya Allah we n'atagenda bugenzi ng'abantu bwe bagenda ennaku zino. Nga maliriza ku nsonga eyo njagala okwebaza ennyo National Muslim Women Council olw'okulafuubana okufaayo nti tukuŋŋaana twogere ku nsonga zino. Thank you very much, Madam Chair and your committee for kano kabyabufuzi niyo bakulonda batya. Your chairperson is one of the most persistent chairpersons. And she goes through a lot to do these things. Of course, without of disturbance to my office. That's why my deputy is very happy seeing you here. I'm supposed to talk about constitutionalism. But I think, being that most of us here are lay people, tuli bannamateeka tugenda kukitunuulira mu ngeri esingayo okubenyamu. Constitutionalism oba okugondera amateeka mu njogera ennyangu kyandibadde nti abalina obuyinza tebabeera na ddembe kukola buli kye baagala nga tebagoberedde etteeka na nteekateeka erambisiddwa. Those officials who have the power should not be free to do anything they please in any manner they choose. They are bound to observe both the limitations on power and the procedures which are set out in the law. Obusiraamu bulina etteeka lyabwo ye constitution eyo kwe tutandikira. Ensonga ezikwata ku Women Council ziri mu nnyinga ey'okubiri. Article ye nnyingo oba yesuula? Mr. Lu, what is article in Uganda? Musuula ey'okutaano, musuula ey'okubiri ennyinga ey'okutaano mwe muli etteeka eriteekawo Women Council. Naye ate tulina okugondera amateeka ag'eggwanga. It's also part of constitutionalism. Bw'oba olina obuvunaanyizibwa awatali wano awalala wonna, weekuumye etya otya obutagenda beyond simply because you have the power to sign something. That way you fall back and be governed by the rules and the procedures in place. I think to a layman, in simple terms, that is what they call constitutionalism. Kugondera amateeka na nteekateeka. Nga mmaliriza njagala okujjukiza buli ali wano nti National Women Council ne Uganda Muslim Supreme Council bateekateeka omukolo gaggadde
ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'ekumi 8th of October 2024. Nkakasa, the chairperson will give you more details, but we ask everyone to get involved, especially in the issue of mobilization. We want the whole country to be involved and to be here, inshallah. Arrangements are being made to have very, very senior guests. Banane, Kekasera, Uganda Muslim Women Council, Okushainiga. Omanyi ensonga z'abakyala zinkwatako nnyo. Mama wange yaliko chairperson wa Uganda Muslim Women Association mu biseera nga ebintu bino biteekebwamu amaanyi after the 1987 Declaration of Women Decade. Era ebiseera ebyo bayogeranga tuve manju tudde mu maaso. Era abakyala munsobedde mwalina ne anthem temugiyimbye mugimanyi? Mothers, daughters, oh women everywhere, stand up and embrace your role today. We have organized a national capacity building workshop today on 25th at Gaddafi Mosque. The main aim is to help the leaders or to train leaders about the leadership skills, about financial literacy, about how they can help themselves to elevate them from poverty by training them how to save, by training them how to be good leaders, by training them how to embrace government programs, how to use their religion, faith, deen, Islam to improve their communities. Their mothers, they can always look at their children, their families, and they contribute to the community. Their mothers who can disseminate information in different ways as leaders, Muslim leaders. So basically, this capacity building workshop is on socio-economic transformation in the Muslim community. These are Muslim women leaders that come from the region to the districts. All the districts in Uganda are here. They are being represented in the Muslim districts. They are being represented. We have all of them here, and they are here to learn and take back the information. Also, we shall talk about our function in October that we're preparing. So we want to make regional committees for that function, for the Women in Education function in October. Ralero tuli wano ku Uganda Muslim Supreme Council mu training y'abakyala aba region ne district abakyala abasiraamu. So bampise mberewo mbereko kyenjogera ku topic ya domestic violence, naye mu bigambo byange njagadde okubagumya abakyala nti domestic violence weeri, naye majorly tulina okutunuulira ku causes biki ebyo ebireeta domestic violence. Mbadde nina bye nina nabo ne bongerako, naye bwe tumaze ne tukkiriziganya nti tusobola okulwanyisa ebireeta domestic violence nga tubyewala oba obutabikola oba babadde babikola okubivaako. Bwe banaaba nga tukoze ebyo tujja kugenda maaso. Naye ffe research gye twakola nga National Women's Council, cause ya domestic violence esinga bwavu. Bwe tutunuulira obwavu kye bukoze amaka, butabangudde nnyo amaka, kati tulwanyisa obwavu mu maka nga tuyita mu government programs. Mbe encouraging ze embracing government programs basobole okuva mu bwavu nga bwe tugattako ne bino ebirala butakebera masimu, bukubeera bayonjo, kunoonya kumanya na kugulawo business, babeere nga bafuna financial independence, basobole okweyimirizaawo, bayambeko families zaabwe, kubanga n'abaami nabo oluusi baba tebalina ssente ate bw'ozimusaba nga tazirina ayinza n'okutandikirawo okulwana. So mu bufunze byebyo, naye nsanyuse nti National Muslim 111 waliwo nnyo abakyala ku district zonna okuva mu Uganda. So ebadde nnungi nnyo
singa abakyala bano banaakozesa omukisa ogwo egw'ebyo bye basomye ebingi ennyo omuli programs eza gavumenti omuli salam banking buli kimu kyonna bajja kubeera nga basobola okuyambako bannaabwe ate ebyaffe ebyabasiraamu tebiba byangu nnyo kubanga eri tulina okubeera abakyala bana yadde nga si tteeka ogenda okutunulira nga ekyo nakyo kizitomu so tulina okwegumya nakyo ne tukkiriza nti Allah kye yatugerera ate tulina okukibeeramu ate tulina okubeerawo era ne tumalako so nze nsanyuse nti abakyala babaddewo ate nga bakulembeze abakyala abaami abamu tebakyatuukiriza buvunaanyizibwa kyekituufu naye bwe tutunuulira ensonga lwaki tebakyabutuukiriza abamu bagaana bugaanyi olw'ensonga zaabwe ze beemanyidde naye ate ez'omu kubakkiriza nti abaami abamu nabo tebalina kakati ffe ng'abakyala tulina okutegeera nti waliwo n'ensonga ey'abaami abamu obutabeera na ssente kati omwami bw'aba talina ssente gwe omukyala ogenda kukola oti are you going to sit back and look olina okubeera nga naawe olina kye weetegekedde singa omusajja abeera talina gw'ogenda kukola ki oteeka okuba nga olina okugattawo so nga tutakolinga obwavu n'okubeera nga tukola wealth creation nga president bwagamba tulina kubeera serious ne tuva mu by'okusaaga ne tunoonya opportunities ne tubeera nga tuzikozesa okwejja mu bwavu tulyoke tulabirire abaana baffe tulyoke tulabirire n'amaka gaffe n'abaami bennyini tubalabirire ate baana abakyala b'omubaka mukyala omu yali mugagga nnyo Hadija kati bw'abanga yali mugagga ku mulembe ogwo ffe kitugaana okugaggawala kiki ate nga president atugamba gaggawala nsanyuse Hajjat Safia bw'ataddewo training eno okuempoweringa abakyala bano ne information kikulu nnyo information is power kati manyi bwe bazze si bwe bagenda okuddayo twogeddeko ku bireetera ddala obutabanguko mu maka kwe kubeera nga abakyala abaami akaboozi eyo nno nsonga nkulu nnyo ate tugiyisaako amaaso naye nkulu naye era omuntu agenda okukuma akaboozi oluusi aba teyalidde nako tosobola kakola nga tukuse ng'enjala ekuluma olina okuba nga walidde era olina okuba nga mind yo eri prepared kubanga eyo nsonga nayo ya mind tulina okweteekateeka nga tugenda okukola akaboozi ako naye mu nsonga endala enkulu ennyo gye njagala era okwenfasizinga bwe bucaafu busenya amaka ate nga tetubutunuulidde nnyo kubanga abamu balowooza ng'ebyokusaaga naye obukyafu bugobera ddala abaami awaka omwami n'atadda mukyala n'amutwala naye n'otomanya nansonga kirwa kyamututta ate n'olowooza nti nno baamuloze naye nga tebaamuloze mukyala n'abuuza oyo yamututta nsinga ki nga mutuufu omusinga structure omusinga kala naye ng'oli mukyafu mukyala atalina kala mukyala atali muwanvu atali munene ajja kutwalako omusajja paka lw'onooyonjo wala ng'otegedde nti obukyafu bugoba omwami maka. GTV for unity and development.